Okyakola kyatendo nnyo okutulaba ku Kyagwe TV webale nnyo webalire ddala w'osinziira. Tukyali mu programs nga bwe ndaba kitundu kyakubiri nze Richard Sentai muzzukulu w'erya Saafu Nakasongola gye nsibuka. Nina Sarah Nakintu muna Alliance for National Transformation na munnamawulire Kadu Derek Mbojana ate n'embeera ne Deputy RDC Mukono District Mwami Mike Segawa. Yes, njagala tutunulire ku nsonga z'ettaka mu kitundu oba ku kyalo Kirangira luvannyuma lwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga ezo Dr. Sam Mayanja okugenda yeeyabeeko enkaayana z'ataawuluza. Njiri kyeyo gy'abuulira nga atagoba abantu b'ono njagala mugalu yennyini ajje amenyewo ekkanisa ye azeewo mukadde ono oba si ekyo akkiriziganye naye amusasule nga abatuuze bagamba nti ekkanisa eya Uganda yeddiza ettaka lyabwe bo kye bagamba nti siwe ekyo bwe kiri. Kakati Dr. Sam Mayanja bwe yabadde oludda olwo yalagidde Ssaabalabirizi w'ekkanisa eya Uganda nti ajje mu bwangu ddala amenyewo ekkanisa eya St. Luke Town Church Kirangira abantu basobole okuba nga bafunawo obwenkanya. Naye ate yo ekkanisa egamba nti Dr. Mayanja ye yatambulidde ku bigambo. Ekyokubiri nti alinga atasoose na kukola kunoonyereza kumala kubanga enjuyi zombiri tezaabadde engaged. Bagamba nti yatunuulidde oludda lumu lwokka lwokka. 13 President Museveni yayisa ekiwandiiko ekisalawo olusalawo Ssemasalo wakati w'ow'ekibanja n'ow'ettaka. Tofaayo oba ow'ettaka oli wa kkanisa oba oli wa Kabaka wa Buganda oba oli Ssaabataka Ssaabasajja Sudiru Lupaleeriya wat Nagagga Nabinojjo kino kyasalawo kyekisembayo. Olwaleero ng'ekkanisa eya Church of Uganda tulina organized leadership mukulembeze ekigwa aliyo sinkanyeko ku nsonga ezo olyoka ogabe kanisa weeri Archbishop agijewo omukadaddewo kanisa ettaka tebaligabanga abagaba bijanjalo Ssebuhonalo minisita waliwo emitendera abantu mwe balina okuyita kubanga ffe twagiyitamu okufuna ettaka eri yenena claiming okubeera nti wa kibanja aleete ebimwogerako ku desk eyo naffe otusabe ebyaffe awo then n'oluvannyuma olyoka osinze gy'onoosinziira mu buyinza bwo bw'ogenda oclaiming ati president yabukuwa ogende nga ogaba ebintu by'abantu. Nze ndaba waliwo ekyabuzeemu kinene era lekera okupapira ebintu by'ekkanisa. Ekkanisa tebamaaga gigwira bwe batyo ssebo. Olina okumanya w'otandikira era olina okumanya w'okoma. Ekkanisa ina leadership nga nakugambye. Ate contacts zaffe ozirina. Lwaki tewatwengeejize? Lwaki tewayise ba stakeholders aba church ne babeerawo ku nsonga eno? Gw'olyoka okeere ku makya ogende n'abantu bonna bogenda nabo. Kati ffe tukutwalira mu kiti ky'ababulooka. Era kirabika minisita nawe takyakola mulimu kubanga bw'otunuulira yonna gy'agenze agenda alekayo mivuyo. Talina issue n'emu gye yali asolovinze okuggyako okukyamuukiriza abantu ye n'avuga n'agenda kati yavuddeyo kiki kye yalese ku ground. Ekkanisa eno wabaddewo n'abadde bagikuuma ebyokwerinda era gye yaggweredde ng'omukulu agambye nti abakulu bano kangende nabo era ne bazzibwayo ku poliisi. Lwaki baziddwayo ku poliisi? Okunoonyereza okw'amaanyi kubeere nga kukolebwa nti mu kujja kwabwe okubeerawo kiri mu mateeka kubanga bw'olingizaako mu nsonga eyo kiringa ekirabika nti tebalina kubeerawo. Abatuuze bawadde minisita ono Sam Mayanja essaawa 48 zokka abeere nga yeetondedde ekkanisa okutwaliza awamu. Kakati n'ebirala bingi ebyatambulidde mu nsonga. President yakirangirira contested land tekuumibwa basi private security. Kakati eno engeri bano gye bajjamu ab'ekkanisa bajjawo bibanja that becomes contested land tekuumibwa security. Kakati ndagirani saagala kumulagira naye sirina kigambo kyenyinza kukozesa ye special assistant kola enkola yonna ab'esecurity wano bonna baveewo bonna bagenda abantu babeera olina kyokyogera
era mbadde nkibuuza mukama wange nti kyendowoozezza okukola kituufu ne mubuuza bano olusi be batta abantu nemukola wano akavuyo mwagala kutwala ttaka bano ne bakuba amasasi kati ye poliisi ekimanyi nti bano abantu bali wano Yingira nani chini. From where? Orse olimba wose wokusungwa wanusajja kwe. Olimba afandi. Olimba. Toli budde minisa agenda. Eyo njagala tubeere nga tugitumira ensonga eyo. Deputy RDC yagenda okusooka okubaako engeri gyatulungamyamu kubanga ensonga y'ettaka eno ekutte wansi ne waggulu. Ate mutuze waayo. Ate mutuuzi w'omukirangira kitukoze bulungi nnyo. Badde manyi RDC tutandikira ogenda gamba Reverend ayogere ekkanisa ye obulabirizi bulina omwogezi. ensonga kyereezo zekirangira Reverend Kadona azimanyi nnyo azimanyi ekimala naye era nga wagambye ekyalo kyange nakikirangako ne mu kanso ya Mukono Municipal Council ne bakuba RDC ebyo byayogeddwa okikola wadde osaalo baddemu kutegeera biki byabadde mu lukiiko olwokutwaliza wamu kyotegezeddwako nategedde oluvannyuma nti no olukiiko lwabaddeyo wabaddewo omukyala actually meeting emisa yatuddaawo kukyaki kwennyini katono nnyo RDC tukitwale nti office yo teyategeezeddwako yabadde emanyi nti minisita ajja mu district naye minisita wa ggwanga yonna ssebo minisita wa ddembe okugamba muno ngenda wali oba ngenda wali kuba wa ggwanga lyonna ddamba naye ekyo kituufu olusoti nno minisita ageza okujja mu district kale tumanyi ffene lwakuba wadde n'engegimento z'enjawulo meeting eyo diso waffe yatukiikiridde mu lukiiko olwo nziradde ne minisita omulala bwe nabadde nkyaziza mu Nammaawe Honorable Aruna Kasolo era tulina Church of Uganda abagenda okufuna ku ssente eza Uganda Microfinance Support Center okulakwanya abakristaayo era abareverand bangi abasooka mu 10 twabadde nabo mu meeting eyo mukama wange yabadde agenze kabayitawo Kavumba wabaddeyo meeting ate eyokukumaakuma eyokunga mu programu ya Kisoboka kugamba kyabadde kyangu kwemenyamu anyange okitegera tuli bantu basatu wa RDC naye diso akola na RDC sakigira RDC bulungi nnyo mu mulimu gwonna oguyinza okuba nga gwe diso waffe yabadde ne minisita yabadde yafuna abamugamba ensonga z'amataka ag'enjawulo era RDC yamugayidinga ttaka lino libweritiibwa naye ye n'alondawo amataka ago galaba kuliko buki obuzi bwalina okwadresi erimu lyabadde wali Mpoma eddala lyabadde Kirangira abantu bakuno munamanyi ebizibu bya mu Kirangira bibaddewo ebbanga ddene naye minisita ensonga ze addressinze zabadde tukiyita tya pai ku mugaati omulamba kwabaddewo ka slice kamu keyakoze eki keyajjeemu akawano wansi ku kyaki n'akalala kali Lwannyonyi kasirasi ate konna awo Lwannyonyi ttaka lya bamuyita waliwo Hamu Mukasa n'abantu omutugu baguza ettaka abafamire gwebayita Dr. something then Diika allegedly n'agula ku ttaka eryo ate nebakujjako abatuuze bangi era eyo gundi ebadde Australia okumala ebbanga lyo ne president yejja ku ttaka eryo mukama wa Honorable Mayanja yaliko ku ttaka eryo
era bonna balinako directives ez'enjawulo ku ttaka eryo. So ensonga ya church mu bumpimpi kubanga wasabye obudde bubeere bufunda ebaddewo church ebadde eri mu kuwanagana Reverend kityo n'abatuuze abamu babadde bali mu kuwanagana nga baka church yazimba ku bibanja by'abantu bana bebibanja church egamba neda bebibanja bebajja ne balumba church. So enkayana ezo bwe ziri wadde walabawo cases ziringa emu oba bbiri naye cases nyingi ziri awo era ogamba muno ogenda kuzza abebibanja bonna awali church awo indeed ojja kusanga nga church ekoze eki n'essomero na buli kimu nga bikoze eki nga bivuddewo awo. Ensonga ezo si nyangu kyoba ziri straight forward nti wano wagundi wano wagundi. Abantu bomukirangira bamanyi wano church ebaddewo waliwo awo church enkadde era ekyaliwo kyesaawa zino eri mu makati ga church empya n'essomero. Obukristaayo tebwaguddewo buggwi nti no bwafa otuseire nebuzimba church awo nedda church ebaddewo era church yo nange nakisabiramuko wadde siri mukristaayo nensabira mu church zonna nasabiramuko ne church empya weeri waliwo abatawali bagamba nno nti bamama baabwe abakadde babawaawo ate bo ne batundawo ebintu ebityo. Nze ate kati wano wali church oyo mwami Diika yali awaawo church era ekyapa banajja ki process abafunye itezo of administration ate nga bakyali mu kooti ku lw'ensonga ezo. Ekyo kitegeeza kinali nsaba nze bano abantu bonna kwali kukakkana basoke baliko entalo ezisooka ez'abalandiroodi basoke okwesortinga kuba waddewo entalo z'abalandiroodi wano waani ozijukira bulungi. Then bano abaddako kungulu oba ab'ebibanja abapya balinde olutalo lukusooka lukoleki luggwe naye unfortunately kati abapya ate be basinga okuba neki n'omuliro omungi. So ali mbasabye temuyingira bikolwa bya fujjo bakukolako fujjo saidi ya church ya Reverend n'abaana bakayani amutaka kuliko I think omwami Sewanga omwala wayani waliwo omwami omwala musoke mukakane ensonga za wansi zisobola ku ttaka zisokere ki ziterezebwe bulungi kati nammwe okusinziira ku ttaka walifuna otya otegeera ne gogenda okubanja ki ekikyo. So unfortunately abantu tebaba na patience abantu balema okukkaanya ebiseera ebisatu bagamba ekifo ky'okukkaanyizaamu ekisingako ebeera kooti. Kooti eba ne technical background emala okumanya muno nti ono omuntu omusala gw'omusinze oba tegukoze eki tegumusinze. Naye bonna babaddeyo mu office zaffe za RDC kabeere Reverend kabeere oyo omwami oyo omulala oyo beekubidde enduulu mu left and right naye ebyokulwanagana ku by'ettaka nze nabasaba basooke bakole ki babiwummuzeemu. RDC kati nga bwogambye nti ensonga bwebanga eri before court then kati zino directives za minister ziba zitegeeza ki ensonga bwebanga eri mu kooti kitegeeza statusco yebeerawo kooti gye yalekawo kati essaawa zino waliwo ekkanisa era kati ffe tukuuma kkanisa okitegeera security ya wano obuvanyizibwa bwayo okulaba nga ekkanisa eyimirira wabeerawo omuntu yenna ayina kyeyemulugunyaako tumusaba ekooti yebekola ki yebeeramula kooti wetuwa kooti order okitegeera nga tewaliwo apiiru n'emu tuba tusobola okugamba nno kale kooti order nga tukitunuulire oba katusabe abatusingako bajje bainterveninge kuki ku kooti order eyo. Okay. RDC tulaba nga minister yawadde directive n'abasirikale bagibwewo with immediate effect oba yabasibye oba yabajjeewo oba yakoze eki kiri kiti ekyo ebyabasirikale si mandate yonna kintu ebyabasirikale tubikola mu security ffe nga bwe tulaba anti minister yalagidde kikunyigirizawa lwaki kinyigiriza omwami wange mwangulikani era wasabira lwaki kitunyigiriza leero teyasabye kachingiremu sebo neyanzege security tuyanza nnyo tuyanzege kantandike ku kya security kinene njogera nga munamawulire yagaye mu ensonga ezo zimanye kituufu ensonga zekyangira era naye akimanyi tubadde kumpi naye
ensonga ya security twatuuka ekiseera nga ekifo ekyo kiri tulaba waliwo obuzibu mu kubeerawo obuzibu ekkanisa eyo abantu gye bazimbye nenga kuliko nesinziza mukulu RDC ono netulaba nga obuzibu yeetaaga okukuumibwa mu kwetaagisa okukuumibwa twali tulina okusaba ssenkulu wa poliisi mu Uganda by time yali omukulu Martin Okoth Ochola netumuwandika kubanga abakulu bano era baatugaidinga ku mmere yaliwo abantu ab'ettaka bano kino kati ku mbeera tuwandikira kanisa newandikira ssenkulu wa poliisi mu Uganda Mwami Ochola n'agamba ffe nga poliisi ekyamazima tuli batono security nga poliisi abasirikale tulina baki manpower tulina ntono nnyo naye n'agamba wekiba kisoboka tusobola okubawa omukisa ne mugenda mu maaso mwekennyini ekkanisa neeteekawo abantu abasobola okugiyambako okukuuma era oluvannyuma abakulu ne bawandiikira IGP omulabizi yawandikira IGP wawandikira IGP ne bakola consultation eri abakulu bano omanyi bwe tebasobola kukkiriza kumala gateekawo security nga tebasose kunoonyereza kituufu security eno yeetaagisa bwe banoonyeza ne bakakasa ne baddamu omulabirizi n'agamba no mukkirizibwa okuteekawo aba private security okuyambako kumaki ekifo ekyo so njagala tusooke tangaza ku ekyo ekya security maama nakiro adalemera ku RDC nti abantu abo n'ekindala otegeeza ekyamazima aba security ko wabo aba private bamaze ne babata bamaze ne babata kubanga tewali musango minisita gw'amavunaana talina musango gw'amavunaana ebiragiro bya minisita byonna bitegeeza ki eri oludda olw'amateeka ne entities zonna ezirina okukola ku nsonga kyenalibadde nkusaba kiri kimu nti statement minisita zeyakoze ffe nga security committee ya district in which tugenda kutuula tuzidiscussing tutegere implications yazo tulabe obutuufu bwazo mu mateeka tukonsultinge ne sekita ey'enjawulo kuba ensonga y'abantu nkulu n'ensonga y'ekkanisa nkulu naye ate ekisinga obukulu mu byonna ye stability y'ekitundu ye security y'ekitundu emiwaatwa gy'okufuna obwenkanya gikyaliwo tegina bakolaki kuvaawo so nze mbadde nkusaba nti tutwale ekyo nga bwekikolaki nga bwe kiri for now ekisinga obukulu leero n'ekkanisa esabye bulungi nnyo era mpise wange n'okusaba nga ndaba reverand bayimba batendereza kugamba tewaliwo obuzibu bwonna buli mu kkanisa abasabi basabye reverand mulamu bulungi era mazima ddala emirembe wegiri mukirangira so tujja kulaba wiki ejja meaning ya settlement ya minister ningi so ku implementing am directives ze after consultation with the wider so katono nyo mama kintu ngajja ziramu kya security alizam chenjaga zichenyo songa yekirangira je kyogerako nze ndowooza abakulu bayogedde ebigambo byadde bingi kuza kubigambo bya minisita ng'omukulu bwagambye ng'ekkanisa yagezezaako okukola kyesobola okukola naye kyamazima tukirize tugaane bakama baffe waggulu eyo oluusi mukama wange ono RDC alina kyatasobola kubagamba kyatasobola kwogera no ku mpewo kubanga nabo bakimanyi bulungi ti okujja kwa minisita yazze ng'abamu wano ku district abamu ku bo bakiwiddeko bulizi mu ŋŋambo nti minisita akola ki katono RDC oli kumpe wano katono wabanga gwe wakitegedde diso n'abaayo lwaki DPC teyabaddeyo DPC emwezi district security committee emukono no sikyateeka nti no buli minisita wabeera DPC abeerawo ekisinga obukulu okubeerawo ye security kati mbuulira minisita teyali na poliisi weyabaddewo poliisi yemukono yabaddewo poliisi yabaddewo ey'emukono poliisi yemu oba
Funikira mwabikali. Ekitegeeza kye kiriwa. Kyendaka kutegeeza kye kiriwa kino. Nti abakulu bano tukize tugaane. Bwate basobola kubyogerako. Bwate basobola kukola ki? Nefe tujja byogerako. Nti mukama waffe minisita ayitirira. Weyandibadde akola ki? Weyandibadde akoma. Kubanga ensonga z'ekirangira omukulu Aladison nabo bakimanyi ne fayiro bazina mu ofisi zaabwe. Ettaka eryo lya mukulu Dick Banoba kyamuwangire. Ettaka eryo Dick Banoba kutaka alina ettaka ddene nnyo mu kitundu ekyo ne lwanyonyi yonna otunye ettaka eryo lyonna erisinga lya mukulu Dick Banoba. N'ettaka eryo lyalina ekkanisa y'ekirangira oba ya St. Luke yagiwako acres meka nya. Newe otunuulira abakulisaayo kye basobola okuvunana ze okusaba natunda abakulisaayo kuvunana minisita kwe kulaba nti abasibako abantu be batamanyi kubanga aba mukulu RDC bamanyi tekanisa badde kukulana ne mukulu Kasango Godfrey ebadde kukulana ne mukulu Serwanga Lwanga ne RDC fena twewunyisa minisita twamulabye n'omukyala omukadde nga wobuuliza ku kitundu ne mukama ngono kwali ng'abasinga bagamba neffe oyo mukadde tukola ki tibamumanyi. So kyetulowooza nti ebintu ebimu minisita nabye tajja kwogera ku mpewo nja bigamba mukama ngono Aladisa binoonyerezeeko naye ebintu ebimu tulowooza abakulembeze bano kituufu mwami Museveni abalonze okubeera abaminisita naye ate newakati babeera baminisita n'ebintu ebimu bandibadde bagenda mpola bawona olowooza okukola okumubulizinga abantu okubalaga nti okola nnyo ne mwami Museveni atuuka akusiime nti minisita we yabadde gundi yakoze omulimu gw'amaanyi ne weerabira nti ate gwe kennyini wennyika mu ttosi oba mu ddubi oyinza n'okulabika ng'alina ate kubanga kino kyennyini kikulaga bulazi nti minisita we yayogedde ebigambo bino yabadde taliyeka. Lwaki nkyogera kino? Poliisi abakulu bano gye bakulembera wano mukono yakola lipoota ku ttaka eryo. Eripooti gye yakola ewe twasinkanye abakulu waggulu eyo abantu corruption unit bagitunuddemu ne bagamba mukama waffe yatuswaziza kintu kye yakoze tekikoleka mukulembeze. Yandibadde asooka neyeebuza kubanga afutawula omukyala gwe yalaze nga mu lipooti poliisi gyerina gye yali ekozeko ku ttaka eryo ng'omukyala talina bwakola ki alabikira. Ate teyakomyawo n'alumba kanisa n'alumba Ssaabalabirizi. Ebintu byetulowooza nti wabiri pasono minisita asobola okwesitula nagamba mukama Ssaabalabirizi kubuuzaako ensonga zino katuzoogereko oba omulabirizi bwe mukono katuzoogereko naye ate okusinga olw'okuba gw'olina kyewagize emabega eno kye bakugize ne bakugira kyegamba kyebayinza kubanga engeri gye yayogeddemu kubanga mukulu atugambye bamubuulidde ye naafuna interest mu ttaka lyalina okugenda kukangende kulya ekirangira ngende empoma nawalala kubanga ne Salama twawuliddeyo nerabye byayogedde ku Salama eri newalala yonna tetwabirabyenkitegeeza kyo kiriwa nti mukama waffe abakulembeze baffe mukama nga abaadde omukisa okuweereza nga pulezidenti abalonze ebintu ebimu aboogera basooke nga kwekenneenya ensonga eno kyenjogerako eri etya kubanga olwokubiri twogerako Aladison otuge bagenda bitulamu tufa tutozabalake batula nankya ekitoko mitale batula enkya ne ku lwokubiri nze kyemmanyi ebiseera ebisinga batulatula kumande kati simanyaka balimu abakyusiza naye kukyemmanyi ku lwokubiri abakulu bano ab'ekirangira minisita yabayise bagende batuule bokola engeri gye bayinza okulaba nga bafunamu obwannannyini ku ttaka lyabwe oba abebanja nga badda kuki ku ttaka lyabwe naye tuba tukyali awo gwetajja kwotinga gwetajja kwatuzaano eyakubidde minisita namugana ne minisita tujjukira bulungi watujjako n'obukadde bumeka 5 ng'otusuubiza okuyamba ensonga z'ekirangira n'okugonjola ensonga z'ettaka lyaffe. Minisita n'agamba kati abantu baagize abantu saabagambyeko bagende kuki kutaka kutandika kutawanya kanisa naye nga bwe yabadde avaayo sengenge w'ekkanisa yakoze ki situlowooza mukama waffe ebigambo ebimu kituufu bakulembeze naye bagende empola kubanga lwaki kakyogere kino tulabyeko ab'amaanyi mu Uganda abakulembeze mu security
mubaani nga boogeza amaanyi naye webituukamu weebiti nerevera nga wogambye tuzigende ki tufeya tusabe tubeere kamu tewaliwo nsonga lwaki tuzisajjula tuziwumbewumbe ensonga yekirangira kyebajala okugattakaawo kuba pulezidenti yatugamba nga tunoonya obwanannyini obuli fayino ku ttaka ly'ekirangira sitasukwekoleki basaba abantu ab'ebibanja mulime ebintu ebitakola kibitawangaala tulabe paka obwanannyini wano kakoze eki kubanga tekino tekiraba kubeera executive final finished nti wano wa gundi era sijja okutangaza kanyonge ku kino aladisi kyawuliro kyawadayogera ettaka lyetwogera saawa eno lyatuuka dda liri mu administrator omutuufu mukyala banoba ya administrator kati w'ettaka era ettaka eritwogerako eryekirangira acres 4 liri mu process era bamala dolitemako webali nnyo webali ddala mukyala Sarah Nakintu nabadde ompuliriza oludda olw'obulabizi munamateeka mwami musoma ng'agezako okutangaza twagamba nti tuwandiikidde minisitule y'ensonga z'ebyettaka ebbaluwa kyenkane zigenda ne mu 10 naye tevangayo okutajja kutuyamba ku nsonga eno ate laba minisa bwafuutuka n'aveeyi najja n'alagira byalagidde byonna kiba kitegeeza ki neyanzeege nze nabagamba wano omukulembeze w'eggwanga ng'akyatuwa abakulembeze abatamanyi kyakukola tukyali bubi minisita tasobola kuva eri ki ekitandirinze RDC yatukulira wano eno ewaffe era abadde mu byettaka byendabye byabadde agonjola Honorable Ndisaba commend you for the good job you're doing abadde akola ebintu ku byensonga z'ettaka ebiwerako era ng'abadde abikola ki abiggusa minisita kyebadde tasobola kulinda oba okukwatamu olunaku abantu be bano bonna ne babeerawo nga tebali engaged nga RDC wakoze eki wagambye omu yabadde eri omulala ali mu kulonkinga ekintu ekirala could the minister wait nafuna buli kimu kyonna that is one simanyi ba minisita alina ne fayiro ezo ezibadde zigenda mu maaso ku ttaka lino eno kubanga singa yabadde azirina teyandize ku conclusion gye yakoze eki gye yakoze olunaku lwejjo minisita simanyi obakiririza mu kukolagana wamu n'abalala oba yali independent entity ku mulimu gwakola ki ku mulimu gwakola Nkulukaddwa atugambye ensonga ziri mu kooti ensonga ziri wa RDC okitegedde ensonga ziriwa did you make research enough okumanya wa ensonga zino we ziri newuunyiza nti bonna beyaddiza ettaka teyabasabye nakubasaba biwandiiko byabwe ebyali bibakkiriza okubeera kuki ku ttaka eryo so kiki kyeyakoze Honorable Minister alabikidde mu buvuyo obw'enjawulo mu byettaka si mukono wokka kyeyakoze twalabako neye mabega gye yali era byonna nga wokusalawo okwe nga bwakola ki nga bwalaba noza kyandibadde kituufu nayita pati ezi zino zombi naziwuliriza so si kuwuliriza abantu nga Church of Uganda tanabagiyita gikola ki giwuliriza and it was so unfortunate okwatakinga personality simanyi oba alina obukuku ne Archbishop okitegedde oba tayina nga journalist waffe wagambye yandibadde asettinga meeting yandibadde agamba Archbishop ne tiimu yo nsaba okubalaba mu office yange tebandikoze eki tebandiganye tu empapula zizo ziri paka eri mu anti-corruption unit yayise mu mitendere eyo okulaba kiki kye bakiriziganyako ekipendinze okitegedde before you make final judgment ekiraba bitakolaganye ne ba RDC tatugambye ayinza okuba nga kituufu nga journalist bwagambye bawulidde buwulizi nti minisita aliwa ali eno oba agenda kujja that very day okitegedde sakolindeko mwandibadde mugaidinga honorable minister ne mumugamba tetugenda kubeerawo on such a date okitegedde can you postpone ne tubeerawo ng'ebintu bino bigenda muki nga bigenda mu maaso okitegedde ofisi yange so kumwa information yagitwala wakati you have a source sagala ogambe byambu no minister njagala mu blaming ku kirala n'ekyo communicating and he communicated kale ya communicating why did you advise him titetuliwo okitegedde muzine naku naye jangu ku naku bwezi tukuwe support ebyo byafenga office ebyo byafenga office no office ya minister ekyange kigamba kuba minister
ya informing atakolaki era naffe twakola engagement ne minister okitegeera ebeera mu meetings ebeera mu field bisabisa byawukana okitegeera so right now muli mu kudiscussinga eyabadde mu field awonze mbakiza okubidiscussinga naye byabadde mu office yaffe we don't have a complaint as to what happened between our communication mu office ya RDC ne office ya minister tetulina any problem. Thank you so much, but it would have been better singa mwakaidinze minister ono ne mugambe ngeje tutaliwo kuzino dates. Can you extend ocheka ochitegedde tukoleko ABCD ochitegedde ekinacho kyandibadde yes sir information yekwa ekitufu RDC twagala kwebaza RDC atugambye minister yaba informinga nsuubira minister okuinforminga ba RDC mu writing mukama wange mukulu ono program etemenya mateeka tusharing kopi eyo ekyokubiri minister bwe yazze kutaka lyekirangira ng'ekkanisa ng'abaweereza twawulidde beemulugunya tebamanyisibwa okujja kwani kyokka n'olukungana n'alukubawa ku kanisa kati tukoze bulungi nti bo bamanyisibwako naye musuubira nga bwe mmanyi bwe ndudde mu Uganda muno ne mawulire gano nti minisita ino waba najja awritingira abantu mu written n'abategeeza nti banange we are coming ku nsonga bweti naki era bwati the Church of Uganda minister yadibadde agiwandikira kubanga it is a party in this thing nayo neekola ki nebeerawo mukyala sala nakintu mutunagenda mu maaso nti RDC wagamba nti bategeezebwako ate wali atugambye nti ensonga eyo ne mu ofisi yaabwe gyeri minisita bagimutegeezaako obutagenda mu maaso nakwali tebasobola kumulagira agyeke our communication ne minister empuliziganya eri makati ga minister na RDC weeri era tuliziganya bulungi tetuyina obligation yonna okubuulira tebbaluwa minister gyeyamwandikira nti yiino oba nti gyenamwandikira nti yiino ebiwandiiko tubikuuma in secret tuyina obligation kumaki kubanga tuzana public document kati gwe oluginsabye kale kati wamasino kyembadde njagala okwogerako kirekawa offices okugattako ekirala kiri nti nze nsaba mu discussing substance eri era mbagambe tifenga security kuba directive minister gye yatuwadde ffe tulina okugiimplementinga okitegeera mbagambye nti as of now emirimu mu kirangira gibukadde okitegeera n'olunaku lwaleero reverand n'abakristaayo basabye bulungi naye mu wiiki muno ebyagudde mu kirangira oba ebyabaddewo byonna mu field eyo tugenda kubigaayagaaya tulabe kyebitegeeza naye tujja kubicommunicatinga ku relevant authorities eri ab'ebibanja eri ekkanisa naye nga njala okubagamba saagala banatekewo olukonko nti office ya RDC ne ministry ya lands waliwo olukonko teruliiwo tukola bulungi ne office ya minister minister abanga yageze mu field kati tuliiyo nabanyonyodde lwaki kati ebyabadde mu field ebanga byanyizizza abantu ebyo mbagambe tugenda kubyadressinga kuba kati tumukola postmortem okitegeera naye mbakyembasabye tusoke tukakale kuba bintu by'ettaka bintu biwanvu bintu tebigwawo tulina obligation kubiyiwa mu kikamulali kubyongeramu mafuta tulabe nga tukakkana olw'obuvunanyizibwa obukolaki mbagambe muno nti president ku site eyo yaliwo minisita w'ettaka n'abakooba awo yaliwo mukyala Nakalema nga talimu anti-corruption yaliwo so naye abantu bamukirangira basaba babeere manyi era jakozi tugenda kuzikolako nga bwe zirina okukolebwa webali nnyo neyanzege akasembayo yes kale otulaba bina RDC byatutendedde bantu banjawulo bazze mu kirangira naye minisita tasobola kwebuuza lwaki final zibadde zikyali pending up to then yo kujja nakola final resolution in just a minute like this oba okwebuuza ku wolokoso w'abantu nga talina na evidence okitegedde so kino kirekawa RDC waffe waneeno okitegedde kirabika minister kulwange sigena kwagala RDC bo batekawo enkolagana nekirabika ye minister si muntu akolagana neki n'abantu obulungi oba ayagala okumanya emitendera emituufu so nolwekyo tugamba adde yabugumizibweko engeri gyalina okukola bino ebyettaka
mu bulambulukufu bwabo. Luli ekyankwazi yagenda gamba RDC nsobola okukuba oluyi okitegedde. Ono si gwasoose okuyisaamu amaaso. Nange negattako abo abagamba 48 hours ayimukoye yetondere Archbishop. Amwetondere okumuyisaamu amaaso. Kubanga teyandimuvodde bw'ati. Weebalire ddala njagala tuwummulemu naffe atulaba ku Kyagwe TV. Ensonga zino gye ziri zinoonyeeko. Genda ku YouTube teekamu Kyagwe TV, likinga, sharinga, subscribinga ojja kubanga oziraba bulungi nnyo. Tukomawo mu kitundu kyaffe ekyokusatu. Tovaawo. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda n'aba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees baakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you